Nderinnya lyange nze Professor Simeon Kayiwa, Chancellor wa Kayiwa International University. Academic oba admission nga bwekiyita abalala nga nkyogera nga professor wa supernatural oba PhD holder mu different fields, especially theology. And I want to emphasize before I go ahead nti ebintu ebikolebwa mu makanisa ag'enjawulo tetulina policy na membership fellowship not to interfere but to comment on affairs of another church or mosque. Negatively, we are polite by the canons of a polite society, to the ethical. Now, at this time, I was invited into the public on this kind of issue because of a fellowship I had recently with His Grace the Archbishop Ntagali, mukwano gwange ennyo ne family ye bakwano bange ennyo, kati nga ffe abalokole ne tubeera nga tufunayo ka fellowship okuyambagana mu myoyo, era mu kuyambagana okwo nampa obuyinza nga y'omuntu an individual ne okwogera bigambo okumentinga ku issues nga zino without appearing to be fighting his church. Yakyali member to Church of Uganda. Kati ensonga zimanyiddwa obulungi nnyo, mubaddemu ebintu ebigenda mu mawulire ne mu social media nga biri hurtful, nga biruma, kubanga omuntu bw'abanga azze gy'oli nakwenenyeza nga koze esuubi ddala, kubanga omuntu tayinenya nga talina kyakoze, naye ne yeetowaza ne yeenenya. Kiba kirungi respectinge okwehambulinga kwe n'okwenenya. Omuntu atategeera ayongera mu maaso to criticize somebody who has repented n'akisaakaanya, abeera tategeera bukulu wa kwenenya, era aba tategeera mulimu Yesu Kristo gwe yakola. Kamba nnyonnyole mu ngeri endala nti Abaruumi balina idea of a city nga bakyali empire. Kati oluvannyuma ekigambo citizen mwe kyava ne baspreading an idea of a city or covering, they extended that idea to the whole empire. Kati mwava ekintu citizens. Kati ne Yesu Kristo bw'atyo bwe yakola, yamanya nti mu bulamu bwe omusaayi gwe gumuwa obulamu ng'omuntu omu, naye olumu nakola nga Abaruumi abo, n'aspreadinga omusaayi gwe okugaba obulamu to the whole world, including abantu ab'ebika byonna, abakulembeze n'abatali bakulembeze. Bwebanga bagudde mu nsobi, omusaayi gwe gumala okubakavaringa. Ekisa kino yabategeeza nti nno ebintu by'obulokozi n'okugenda mu ggulu n'okwenenya bya Katonda, era n'abantu ababulijjo balina okubawinga before those things. Era ebigambo ebyo eby'omuntu ne Katonda we temwetagamu crowds. People bagezaako to overcrowd people's souls in the time of the soul's danger. In this case we're talking about, where a person needs to be alone, only himself and God. That's why
Yesu Kristo yali introduced to the world as a personal savior. Nokyo mbadde nja kusaba abantu bategeere nti Yesu Kristo being a personal savior kabeere nga adiringa n'omwonoonyi okusinga crowds of people from the media okubeera nekibakola inda so ekintu ekitalina kibatalinaako buyinza and responsibility, because forgiving is of the Lord and judgment is of the Lord. Yesu kyava agamba judge ye, not others, that you may not be judged. Ekintu kikwatagana nnyo nnyo mwenna muna Christians gyaba bategeeza ng'oli Christian oteekwa okulabika nga Kristo. Kye yalikoze naawe ky'osaana okukola. Naawe bw'oba ng'oli Christian nga ogenda okuwandika a message to destroy somebody, sooka omanyi ogiwandika mu linnya ly'ani. Bwe kitabira na karakita ya Yesu Kristo nomala okukiwandika oba okikoze mu linnya etali ya Kristo. Kyembadde ngamba. Professor, omuntu yandiyagadde okumanya lwaki tubenta Ssabalabirizi yasazeewo ggwe obeere nga ebintu bino obyogera mu public. Ekyo kitegeeza nti be yali badde yeesiga abalala tebasobodde kubeera available. Gamba obeera nga Yesu Kristo omulundi ogumu Katonda yabulwa ekyokukola okubuulirira Balamu. Kugamba nga asazeewo ye agenda kufuna ssente agende akolimire abantu ba Katonda nga kabaka Balaka amuwadde ssente. Kakati bali olukiiko lwa kabaka Balaka lwatuula ne lusalawo akugamba wona akolimire bali mu linnya lya Katonda. Kakati Katonda n'awulwa ekyanaakozesa okutegeeza Balamu ensonga zino nti nkyamu zaakola. Kyava awa eddoboozi eri endogoyi, oba yali mbalaasi, yali ndogoyi. Malayika n'ajjaawo endogoyi Balamu yali agikubanga eganya okugenda, n'agamba lwaki onkuba? Onkubye emirundi 3. Bulijjo sikugondera. Yagenda okulaba nga waliwo malayika abadde agaana Balamu okugenda okukola ekintu ekyo. Kakati nno Archbishop Musamu ekitiibwa His Grace akulembedde eggwanga lyaffe n'akola ebintu bingi ebirungi mu ggwanga, ate n'abantu abamwagala tuli bangi nnyo. Mikwano gye abamwagala mweyasangidde ne academic person, a professor, a chancellor n'agamba nti osanga oyo anaategeera kubanga asomye. Kati ndoza y'ensonga, actually that's what he told me. Ne ampita tubeereko mu fellowship naye ng'abantu, and I'm speaking independent of my church. Era temugeza kulowooza nti Archbishop afuuse wa Pentecostal oba biki. No, I'm speaking independent of my church, but as a citizen of this country, speaking with another citizen on issues that are painful in the heart of the Archbishop. And I respect the Church of Uganda, and I respect the Archbishop of the Church of Uganda and whatever he is doing. So tukirizibwa okubuuza buli kibuuzo kyo. Buuza. Ekikolwa ekyakolebwa Ssaabasumba bw'okyogerako ki? Ssaabasumba yennyini ye Ssabalabirizi. Yes. Ekyakolebwa okyogerako ki? Tekikyaliwo. Kubanga omuntu yenna according to Christianity bwenenya omusaayi gwa Yesu gunaazaawo ekintu n'abanga ataakikola era agenda mu ggulu nga ffenna. Ffenna Yesu tunaazaako ebibi era tugenda mu ggulu, era tugenda kusanganayo n'abantu abalala bonna. Kati abo abatakitegedde balowooleza mu mateeka ga nsi agajajinga ng'ensi. Naye mu bya Katonda, Katonda yajajinga nga Katonda. Naffe abamu abamuweereza nga tumutegedde bulungi n'okuappreciatinga ekirabo kya forgiveness Katonda kiyatuwa ne repentance
nga tujjuka bulungi n'omukazi oligo bakuba baligenda okuba amayinja. Yesu Kristo n'ayimirirawo n'agamba nti atakikolanga akole ki yaba asooka okuba ejjinja erisoose. Ng'ate tumanyi n'abalala bangi nnyo ffe abasubya mu ngeri efaana bwetyo nga bakulembeze mu madiini ag'enjawulo. Ebigambo twaligambye nti ekigambo ekyo tekiriiwo kubanga teyakikola, era nenkubadde nga yazaala omwana teyamuzaala. As far as the law is concerned, Christian law, totally guilty of any sin because he repented in public to his church and to his family and to Christendom. Tolina buyinza n'akamu therefore raising a finger against an anointed man of God eyetowazizza na repentinga afunye courage najja n'akikola mu public n'afuna another courage okufuna fellowship ne mukwano gwe. Mukyo nze simulinako nsonga n'emu era simunenya. Wano singa kibadde nga wano waffe ankubulira ekintu ekipya. Yesu Kristo yasobya Yesu. Petero yasobya Yesu. Yamusobya n'amwegaana. Ninga bali bamukwano. Kakati ennaku 3 nga ziyiseewo. Yesu azukidde n'agamba Petero njagala. N'amugamba nkwagala. Okimanyi oba nkwagala. N'amugamba lunda endiga zange. Nnaku 3 2 3 n'atandika okulunda endiga. Kyokka nga yasobezza. Kyokka institutions ezabulijjo ez'ensi zonna. Agamba awumule emyaka 7, awumule emyaka 3. Nze si bwe nti bwe ndowooza. Nze ndowooza nga Yesu bw'agamba awumule ennaku 3. Era zimazeeko twatwa meeting aluli naluli ennaku 3. Gyetwala meeting jjo Lwakubiri enkya Lwakusatu. Nze ndowooza nti awo yaligenze n'atandika okukola emirimu gya Mukama. Singa kanisa yagoberera mind ya Kristo. Bayibuli etugamba nti let the mind of Christ be in you. Kigambe revolutional naye ndi professor. I must teach Christendom and the country new things mwana asobola okubeera more effective nga babula enjiri. Kakati era kyekimu kifaanagana na kiri nga bwe nagambye nti omuntu bwa tategeera ekyayita Yesu Kristo n'afa ku musaalaba n'abonaabona bw'atyo, n'atategeera repentance and forgiveness, aba tategeera Bible. N'ekyo temuwuliriza afaana bw'atyo kubanga aba tategeera Bible, bakozesa magezi malala. Bw'abanga ali mu Bible ng'ali mu fellowship of Christians, asaana ategeere nti okutegeera Bible kitegeeza nti Yesu yasomesa by'olina okutambuliramu ebitali bibyo, ebitali bya kakiiko ka kanisa yo oba kereziya oba muzikiti. Wabula Yesu yakola ki? Byasomesa ffe bitutambulirako. Especially in Christ efaana bweti tulina okukola reference to the archives of his teaching. Tujjeyo muzingo gy'empapula Yesu yakola atya nga ekintu kino kibaddewo ekyamuleeta ffena twali surviving senga yaleeta kintu kya repentance. Asa tukiyingiramu ne tukyekwekamu Yesu aba afuuse olwase ffena mwetwekweka. Kintu nga kino Archbishop Ntagali kakati yayingiridde mu lwazi olwase mu Yesu Kristo mweyekwesa abantu abo aboogera ebintu ebyonoona ekitiibwa kya Kristo ekimulimu. Ali mu Yesu mweyekwese. Saagala ku interferinga senga saagala kudda si interferinga na makanisa malala n'akamu wadde niye obuuziza nze nga nze as an individual. Nze ku lwange omuntu nga yeenenyezza ebintu ebibadde bimukolebwa olw'okwonoona sisobola kubimukola.
nzibona oli abantu bangi abansobya nnyo ebintu ebyenjawulo ne bampayira ebintu ebitaliwo emyaka n'emyaka ne mwandaba era mundaba nga ntambula nabo nabasonyiwa kwegamba ate nga basuubiza nze kennyini Yesu Kristo yali ku musalaba omusajja omu n'amuvuma omulala n'agamba ati ffe tubikoledde ddala ebibi naye talina kyakoze naga onzijukiranga nga okomyawo obwakabaka bwo amujjukireko ki amujjukireko kubeera ku musalaba ne banyumya naye yamujjukira kubanga omusajja yali polite kimpita canons of a polite society yali polite Yesu n'amugonnomolako omukisa gw'otalabanga nagamba leero onaabeera nange mu lusuku lwa Katonda kubanga omutima gwa Yesu gwasanyuka olw'omusajja ono omutemu yalina okuba nga tabasitizibwa nakubatizibwa wadde abadde akola ebikyamu ebyereere okutegeera nti omusajja ono talina musango afe ng'amaze okumugambako nti at least gwe tolina musango nokyo kinaalikoze nze ku lwange saala kukyusa policies the church because church ezibeera n'abazikulembera abalala abali mu nsi endala bakama baazo nokyo okukyusa ekintu all of a sudden like that si kyangu naye nze obuuzizza nze bwabanga ayagala okujja wano sigambye nti muyita okubeera owenamire ku scholarship naye kunaku olunga abantu tukyalira bonna gayala kujja okuwulya enjiri bona okwongera okutukuttanya ku nsonga ze mu kkanisa nja kumukkiriza kubanga naye mwana waki wa Ibrahim era kyolaba nti Yesu Kristo bamunenya kubanga yakyaza omusajja Zaakayo yamunenya ate nga muwooza yali mubibbi bwatyo naye n'agenda nti naye mwana wa Ibrahim kiŋŋwanidde okusula mu nnyumba y'olwaleero nina byenja okwogera naawe ebinakukyusa obutadde kukola bintu bino ekyo ekiro kyonna katwogere ne bagenda ne boogera mu nnyumba yaki ya Zaakayo. So Professor nze nandyagadde okwongera okumanya mu Bayibuli eyo tetusoma nemugisomye nnyo mulimu abantu bonna abalaga nti erina okuwasa omukyalo ebigambo byonna tebyogerebwa straight out in a straightforward language naye abantu abajja abayigirizwa ba Yesu Kristo tewali n'omu yalina abakazi babiri ekyo kimu lwaki baakikola bati ate nga abedda balina bangi kitegeeza nti waliwo by being able to talk ne Yesu Kristo bategeera obulumi obubeerawo omukyala bwabanga amaze n'okukulakulamu n'ekisheepu ekyuse takyasobola kufumbirwa awalina emyaka 7, 6, 5, 4, 45 wakinana okumulekawo obulumi bwabeeramu obwo Yesu Kristo yayita nange sibwagala omukazi yenna kubukola ki kubuyitamu buba painful nnyo bujja buyitirira n'olukumanya nti omuntu andesewula kubanga ndabika bubi ate dda nalabikanga bulungi ebyo nabo bitunulira ndowooza that is the talk yaleeta bano abala bonna n'abamu abaali tebawasiza ne batawasiza ddala bigamba baleme okukola ensobi eyo era Yesu n'agamba nti n'asomesa nti ono anaagobanga mukyala anaagoba omukazi we n'atwala omulala olw'obulumi obuli makati awo anaabakoze ki ayenze naye ate era waliwo circumstances bwezibeerawo Petero nga ye steward wa Kristo yasalawo mu Makolinso ssula 7 n'agamba nti nno bwe kibanga kibaddewo ne mwawukana nga tekisobose kwongeragenda mu maaso muba temuziza musango wamusobolera okuttiŋŋanya olw'obufumbo. Marriage should not kill you. Okyo ekingamba mu mateeka banasoma amateeka ag'eddiini I'm a doctor of laws and ethics. Mateeka ago tugamba nti there's a place, an instance where divorce must happen. Kubanga otherwise abantu bajja kufa ekyo si kyatuleeta okuwasa okufumbiganwa
nga bava adda ku kyagenderwa ekyasooka nga kati bulina kubafuuse biso ate nekuza abantu bakambwe nnyo basobola okuttingana n'obutwa n'ebintu ebifaana bityo kati ate awo abamu nga basteward ba church tusobola okutulamba abo batulema okutereeza ne tubaweeza mu kooti nekola ki nesawulawo kyesazeewo then and we act accordingly. Kyo tekinako nsonga nakubadde nga amateeka gali rigid in some churches gakyaliyo neera waliwo ebintu byensobola okunyonyola Yesu Kristo nga n'issue naye nga Yesu amanyi nti ndi serious simala googera ku kintu ekitali serious. So Sabalabirizi yakulonze kulungamya teyannonze kulungi ya kifaananyi teyannonze nze nalowoozezza nemusaba Sabalabirizi nanonda nzaani tekisoboka si yanonze nomusabye nemugamba Archbishop I want to offer no, actually si Kayiwa sinze namusabye kyokka naye nawulidde inspiration okuva ewa Katonda okumitinga Archbishop newolaba oluli nagenda nemitinga Bugingo nali wano wendi wano ngalabinde wano ku table kuno mpumuddemu nempulira eddoboozi nga linga bagolokoka erya Yesu ogenda oyambe mutabani we Bugingo kyekyantwalayo nali simumanyi nnyo nagenda bugenzi nabasanga bali mu service ninkolyawo mulimu wange for 30 minutes nekugwa oshudde era muyambye nga bwandagira si yansaba kumuyamba Bugingo naye Katonda yaŋŋamba ngende nkola ki nawe nawulidde ekintu ekimu genda oyamba omuntu alina psychological pain kakati awo nagenda okulaba nga abantu batanze okunkubira abamu nebuuza omukyalo omu nankubira bamuyita Robina ate neye wali omukyalo omulala bamuyita erinnya lye nga mukwano gwa Archbishop yamukubira kakati bwe yamukubira nange nenkola ki ne bankubira Reverend bamuyita some canon Reverend nankubira naye nga ati tulina okumitinga kubanga nange nawulidde Yesu Kristo nga ŋŋamba mbeere wano mbeere mu kintu ekyo tunyumiremu nsobole okuyamba omwoyo ogukomyawo because Bible etugamba mu Zabbuli 23 yagamba nti akomyawo emmeeme yange he restores my soul atwala ku mabbali ag'amazzi amateefu n'akomyawo emmeeme yange. Ne Bible etugamba mu Isaya 6 nti Yesu Kristo ekyamuleeta naye yakiddamu n'akyogera mu Luka sura 14 n'agamba nti Mwoyo Mutukuvu ali ku nze okuhealinga broken hearted people, okuwonya abalina emitima egirina obuzibu egimumwa egirina psychological pain. So mbadde nina okubeerawo awo abantu abatali balokole bangi nnyo abatamanyina bya Katonda bali ku media, social media nga bavuma omuntu nga bo ate bennyini bali worse off nga bebasinga okubeera aboonoonyi n'abamu aboonoonyi abatali boonoonyi nga bali misled okozesa emotions zaabwe okusinga okukozesa their intelligence. I want to tell you one thing nti okubeera omuntu ow'amaanyi era omugezi olina okubeera nga olina self control nga kitegeeza nti omuntu akola ekintu kyonna kiba better n'otakozesa emotions to respond, n'otakkiriza emotions zo feelings zo okuguidinga, wabula be guided by your intelligence rather than your feelings. Akati n'abantu abamu they are guided by their anger dealing with this issue. Naye ife abamu abamaze okufuna enlightenment in the Lord, we don't allow that happen. Kibalaba bagamba bulijjo nti nze Simeon Kayiwa ebintu ebitalina magezi sibiyingiza mu bwongo bwange. Njala kubasaba era ne message netambule mu ggwanga lyaffe
kubanga bangabana ba BBS nga bali wano olwaleero kabaka tumusamu ekitiibwa twagala n'okwangala wangaale. Obwakabaka buyambye nnyo si bwakabaka wa Buganda bwokka bwe Busoga obwa Bunyoro Bwabagwere bwabaki bonna ekintu ekisi most important mu bwakabaka obwo nga bwabuyita mpisa nnungi. Abantu abo badya society ne bagifuula nga family ne babuulira family yaabwe okweyisa obulungi n'okwogera obulungi, canons of a polite society. Sabi ne bibadde ebyobufuzi newadde nga bibaddewo still abantu ne banga oli mu time of emotional charge kiba kirungi nnyo n'osigaza nga eggwanga lyaffe character yali teyonoonese nga Professor Lew yagamba nti obuntu bulamu bwebutufuula bannayuganda n'ekyo obutulamu okuba nti buli mu Uganda ng'awala tebuliyo nnyo kyava ku bakabaka baffe ne ba elders baffe ne ba chiefs baffe. Era ne okuwanga emmoto yaffe egamba for God and my country. Ensonga lwaki ensi yaffe eri bwetyo era nze nsupportinga nnyo Uganda awamu ng'ensi okubeera sovereign kubanga tulina ekintu kitudescribe nga bannayuganda n'abalala batuyigireko okukola bwe batyo. Waliwo n'empisa ezimu zetuyigidde ku bazungu nga engeri gy'oholingamu folk, engeri gy'oyogeramu kino nakino ebimu nga tetubyetaaga tuyiga ate tetwetaaga naye tusaana ati tuyiga ebyo byetwetaaga binatubeezaawo nga tulina peace in our heart, peace also nebeera translated on the streets where we're walking, jobs mwetukola ne mu politics n'ebintu by'enjawulo nebeera disseminated all over the society. Church erina okukola church esinga yaliwedde esookera ddala kubeera empisa ennungi okusinga n'abantu okusinga ne kabaka kubanga kabaka asabira mu ki ne president asabira mu church era ne omulaba naye bw'abanga quotinga Bible. Kati church kwegamba ye agency of the good manners in the history of the world, of history of mankind. Kandi olikyo mu mpisa ennungi omwo mubeeramu okutuula wansi ne mwegamba nti ebyomunju tebitottolwa bampa akaliba ntuulire ebigambo. Abafumbo tebasobola kudda awo ne batandika okuyombagana n'okubagana. Wali bwe nalabako eyo egindi eyo Makerere bayombagana ne bakubagana so much bayindinga ku mugalaji omukazi yalina ne tawulo n'akikasuka eri abaana nga balaba ne society n'ejja ne chairman najja nga bali bwereere bombi. Kati eyo okuyomba kwa kikakyo eyo abantu nga bwekikikyo ani n'abayigiza empisa ennungi era bajja wano bombi n'entula nabo bafumba abo ne bayigiriza obutakuddangayo okukola bintu ebyo mu maaso g'abaana. Waliwo omusajja Kiwedde yansanyusizza nnyo kubanga yakanoliginze nti mwonoonyi era ayagala kukyuka. Ekyokubiri n'agonda n'ajjamu amalala gonna mu ye n'asaba ensi okumusonyiwa. Ekyokusatu ye nnyini n'asaba abatizibwe era n'abatizibwa mu church wano mu kidiba ekyokubatiza. Kakati ekyokusatu ng'amaze okubatizibwa n'ayogera eri abantu bonna ebigambo bye ebyokwenenya. Kakati omuntu oyo yampadde example nnungi nnyo era kyemba bagamba nti abamu bagamba yeyongera okuba yapunished soyinza kupunishinga omuntu eba double jeopardy. Omuntu amaze okuyita mukomera yeenenyeza byonna afukamidde agonze obanga tonakulaba kirala kyakoze lwaki otandika okugamba nti teyeenenyeza oyise mu kakubo ki mu risaaki yo olowooze nti teyeenenyeza. Twetaaga kumanya data yo gy'olina evidence. Is your talk evidenced? Twala tutegeere assumption yo nti talokose evuddewa. N'ekyokubiri ekirala nti how do you decide nti ekintu kyoyogedde ekyo it is gospel truth oba kyetutya mu academia tukiyita philosophical truth. Kati church waffe ebeera nga erina okubeera kind ne receiving omuntu eyeetaaga omeeme ye okuyambibwa
abalala babadde bamugoba bugobi buli alaga nga mugoba ng'embwa naye nze nga sosobola kukikola nze nina okubeera nga taata w'abaana taata wa omwana wajja nga yenenyezeza na prodigal son najja. All those stories are in the Bible. Prodigal son n'akomawo eri Katonda sisobola n'akamu. Yesu Kristo yagamba nti omuntu oyo yajja gye ndi I have no wise to send away. Ekyaki bwekyo saana ereme kubeera nga empisa zaayo zimanyibwa mu nsi ng'evuma ng'egoba abantu ng'ekambuwali abantu ng'ejajinga abantu mu ngeri etali ya kisa n'akamu. Tubeere nga tuli understanding, tubeere nga tulina love. Ekyo kikulu nnyo. Pastor, ku nsonga eyo yennyini oyo yeenenyeza naye bangi beebuuza lwaki pastor asembeza abantu abakola ebintu ebyekikola ekyo nga bw'ogambye pastor Bugingo talina we yeenenya nga wadde ono yeenenyeza Ssabalabirizi n'oyo yeenenyeza abizaayo waliwo abatenenya nawulira nga beebuuza lwaki gwe basembeza yeenenya Bugingo yeenenyeza ddala nnyo nange nanenenyeza yeenenya nnyo naye nga n'omukyala ate akyaliwo anti kakati gwe nno oyise mukyala saakubiyingira mu kubanga bikyali mu kooti ekyo kooti natusalirawo oba akyali mukyala oba takyali ebyo sibiyingiramu kubanga biri muki mu kooti olaba bintu superficially what naye oluusi wabeerawo ebintu ebiri deeper naawe ebiri makaago waliwo ebiyinza okubeera deeper than what people see. Ekyokubiri gw'oyagala nyanize baani okubeera mu fellowship nange bamalayika bokka n'abajjawa kati bamalayika b'omugulu si bokka balina okubeera naffe wabula Yesu Kristo yatubulanga mu boonoonyi bonna n'alyoka abaguidinga with his education n'abayamba era education eyo jabuulira aboonoonyi naffe yetuyamba aboonoonyi b'ennaku zino okubeera nti naffe tulina omugaso nga tukyuse tufuuka abantu abapya. Nolwekyo abantu okubeera abapya nentula nabo era bangi bafuuse bapya. Kiwedde yabadde registered agenda kusoma mu university kati ekyo si kirungi ajja kuba mu ngalo zange buli kaseera nga nkolaki mubuulira Pastor Bugingo yasoma nasoma mentorship nasoma advanced certificate nasoma ne diploma kakati agenda mu degree. Ekyo kibi nange engalo zange zibeeko nekyezikola ng'otaala omwana gwe tomunaaza kubanga mwana wo bw'abanga agiddugala tomunaaza ffe buli nnaku tuba tuddugala naye twetaaga muzadde asobola okukwatibwa ekisa nga tuddugadde n'atunaaza omuzadde oyo mu spiritually Yesu Kristo. Ku nsi waliwo abantu bakola ebintu ebiri mu wiiwu ya Katonda